The Newsroom, where untold story is revealed. Abagena maaso n'okubanga mutugoberera ku BTN Media Beyond the Newsroom njagala okubeera nga mbebaza ate kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala yenzedeni aliwo okubeera nga mbatuusako ensonga semasonga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubeera nga akakasa nti ng'oggyeko Buganda region ne regions endala ate bagenda maaso n'okubeera nga bamutegerera ddala mu Western region. Nkugambye kye yeekola oba oliawo kikambwe nnyo nnyini ddala ate nga bw'olaba embeera eyo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. eyo no bweri kakati no musajja mukulu Sheikh Kamyuka ageze maaso n'okubeera nga ate yatabuka kyekimutabudde nze naawe paflotido ononno mu kibiina kya National Unity Platform nga yavayo nawambibwa juzi awonno mu bitundu bye Mubenda avuddeyo n'agenda maaso n'okubaako byayogera kwatadde okwebaza abantu ba Buganda okwagala nnyo ekibiina kya National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti ne kakutanda n'omalosa omuntu mu basement omusomesa Oluganda kajja beera nga kakujjutuka mu ngeri yemwera avuddeyo n'abagamba nti si kirungi era temugezaako okunyiigira bannaffe Abanyankole nti be batutulugunya wabula batutulugunya mbu abatulugunya bannayuganda mutabani wa Muzeeyi Museveni amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba so si Banyankole as a whole era n'agamba teyeetaaga busosoze mu mawanga yadde akamu n'akeddagala ne bannaddiini bakyagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo balaga obutali bumativu baabwe ku mbeera nga bazigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lya Uganda. Nzeddeni abatuusaako ensonga njagala okuba nga nkusaba video eno soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi nnyo nnyini ddala etuuke kulesa kinnomu ate era mu ngeri yemu njagala okuba nga nkusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga munywanyi okone mu kadaawo kajje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Nzikiriza ate tutandikeko ne ku bigambo bino bya Sheikh Kamyuka tubiwemu kakadde katini nnyo then ate we go into the story. Uliriza Jimerwanga Mbate Kamwa Owentebe Mathias Mpuuga Abedi Wanika Juliet Kakande abo ne boogenda mu library ya Katonda amanya gabite gakyaliyo galiddirie bagaddirishinze because Katonda tagala abantu balimba bayaye Katonda tagala abantu bayaye oyogeddeko bayaye omuntu olabira nti muyaye ye muntu ayogera ekigambo olwaleero enkya n'akikyusa okitegedde kakati ffe mu Busiraamu batugamba lwana entalo zonna naye tolwananga olutalo olw'olulimi olutalo lw'olulimi luzibu nnyo lutya anti olulimi lukuwaayo olwerabira nti lwe lwayogedde kati ndi wa Noopu okitegedde ate nkira ereza ne waayi nge nagamba mukwano gwange oli simanyi obubaka wabomewa owe Masaka Twaha Kagabo kozi omugambo okimanyi Twaha Kagabo ayinza okuyingira eggulu olw'okwogera mu Nuupu yavaayo n'adda mu NRM. Twaha Kagabo agenda kuyingira eggulu ate yava mu NRM n'ajja mu Nuupu ebyo sibirondoola Twaha Kagabo agenda kuyingira eggulu olw'ekyo kye yakola ate bw'anaayingira bw'ati yagenda okukuuma omulyango tajja kukkiriza Mpuuga na banne kuyingira Twaha Kagabo ajja bafiirako kati kyogamba oyagala ne bano Sheikh Kamyuka ebigambo bye agamba nti abasajja bano babi nnyo okuba nti tebasobola yimirira ku bigambo byabwe kyokka ati ne mu kutandika kw'ekibiina baalese munnaabwe Mpuuga n'ayimirira yekka okumanya abasajja bano oba oliawo tebeesigika. Njagala ngene maaso n'okuba nga ate nkuwa ku biro ebyabusajja kulola Poflatiro ng'agamba nti Buganda twebaza neebaze kubanga yatulaga obuwagizi bungi mu kalulu ka 2021. Nzikiriza nsooke mbikuweekoko katini then twesoge mu nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nebaza abantu ba Buganda ngambye abantu ba Buganda quote me well olw'obuwagizi bwawa ekibiina kyaffe kya NUP mu kaluka 2021 ekyamazima we swept Buganda
President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obululu akakadde kamu mu emitwalo 9. General Museveni yafuna emitwalo 9. Wano mu Buganda twafuna ebifo by'abaka ba parliament 5 nga kwebyo 5 biri mu Buganda. Twabalekerawo nga 27 byokka. Twabalekerawo ate nabyo engege byagendamu obimanyi. Bob Kyamanyi ali awangudde mu Bende municipality ne bakakwatamu. Obo oliawo twali badde tukijayo. Bw'otunula Greta mu Bende eno gye nsinziiramu ina districts 5. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu bululu emitwalo 20 ne General Museveni yali mitwalo 20. General Museveni mu Greta mu Bende yokka yawangula mu Bende yokka mu mbeere tali ntuufu. Ziri districts endala zonna twaziwangula ennya. Hands down. Ne wankubadde mu Bende yamuyambako ne mpushinga ku bululu emitwalo 7 nga Kyagulanyi ali mitwalo 4 ne kimuletera mu Greta mu Bende okusinza Kyagulanyi bwali obululu 1450 bwokka mu Greta mu Bende yokka. Bw'otunuulira kye bali mukola kati baagala okuzza emitima gya Buganda. Nti no Buganda teyatulaba oluli. General Museveni yagambye yeetondera obuganda olw'ebyo ebitatambudde bulungi emyaka 40, but it is too late. Buganda can never be for Museveni again. Obudde buyise. General Museveni okwetonda yali etonze n'ebikolwa. Nti oba weetondera Buganda, abaana ba Buganda be bavundira makomera bwami Kibalama okuva 2019-2020. Waliwo n'abaana abakwatibwa mu September 2009 mu Kayunga demonstrations nga baganye Kabaka ogenda e Bugerere. Bakyali makomera abamu. Waliwo deyo drone eziri eggulu. Waliwo deyo drone ebunyolo mwami Kibalama. Nti abe bunyolo waliwo aba complaining of family drone zaliddewo abaana baabo. Okusinziira ku Pafulatiro agamba nti okwetonda kwa President Museveni kwandibadde accepted. Naye singa waliwo ebintu ebimu byageze maaso n'okukola ng'okuta abaana b'abantu abawambibwa bano Bakanokiza Besigye bali mu makomera Bobi Wine n'abantu abalala bwe batyo Bakibalama babuzibwawo 2019 n'abantu abalala abazenga babuzibwawo singa babaddiza ne babagamba abaana ba Buganda baabo tubabawadde oba oliawo okwetonda kwandibadde kuwulikika. Kakati nno Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka buno buli strong message gy'osaana okuba nga oba oliawo ofuna owulire yagamba okwetonda nedda tetwakukkiriza. Museveni yatufuula abaslave ku ttaka lyaffe ng'akozesaayo abatonotono baabafunye. Kakati yavuddeyo bulijjo buli myaka 5 ajja n'abalimbalimba n'abawa akasente kati byaweddeyo byalimba nagamba manyi mukyala twetondera abantu bano. Kubanga Museveni twamulabisa abaddenga abalimbalimba ng'afunayo abakulu awo ne bajja ne bagamba enkyayogedde kituufu. Paka Katonda bwe yalaba n'agamba Museveni yalidde nnyo Abaganda n'aleetera mu ghetto n'ateyo Kyagulanyi n'amugamba genda obuusa abantu abo. Kati Museveni yatuuse nga talina kyabalimba n'agamba mukyala twetondera abantu nga yamaze edda n'okuseetinga ye abantu be yazze ne yeetonda. Nawulidde nti waliyo abamu abakkiriza kulegeye bannange bwe muwulira omuntu w'e Buganda yena ng'ayagamba twasonyiye Museveni. Museveni tetwamusonyiye. Museveni Abaganda tebamusonyiye. Ngenda babuuza naye njagala mbagambe on behalf of the Baganda tewali Muganda yasonyiye Museveni. Abo bamusonyiye teboogere naffe. Tewali muntu waabwe gwe baawamba. Museveni asobola okuwayo abantu bonna akasente n'abagamba bamusonyiye tetwamusonyiye. Ate namwe mbasaba temumusonyiwa. Omuntu bw'aba ayagala okwetonda alina byakola era ngenda bituukako. Naye apology ye twagirejectinze era tubasaba namwe mugirejectinge. Museveni bw'aba ayagala okwetondera abantu bannange bw'oba osobezza omuntu osooka n'omuwa ekitiibwa n'omugamba kyali wange no kye nakoze kikyamu naye nsonyiwa tutambule bulungi era watatusonyiwa beera mukyamu. Museveni bw'ayagala tumusonyi ate abantu baffe asobola abaana b'abasiraamu abali mu makomera asobola abaana ba Buganda bali mu makomera alekeraawo ye ne mutabani we okutuyigiriza olulimi lwe by force. Abantu bali mu kusengula ku ttaka alekeraawo okugoba abantu be ku ttaka. There we shall be speaking nga betwogera tubimiininga tetwagala byakulimba. Mama Deputy President akyogeddeko one of the values that we believe in kwe kugamba abantu amazima
ate ne tuyimirira ku mazima ago namwe mbabuulira generation yaffe bwe tuba twagala tukulaakulane tugambagane amazima kubanga gwoyogera naye si musiru. Tell people the truth and stand on it. So Museveni bw'aba byayogera binininga, first and foremost alekerawo okunyigiriza abantu, alekerawo okukola ebikolobero bye, agambe mutabani we alekerawo okuwamba abantu. Other than that tetuli bakyaliire naye si kyali waffe. Agambe ku mutabani we alekerawo okuwamba abantu asobole okubeera nga ate oba oliawo okusonyibwa kwe kuwulikika. Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bibadde biraga obukaawu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini eddala, naye nga obubaka bwe nsuubira okuba nga butuuse oba gye buli. Manyi nze Aloysius Matova nakuwadde story eyo yesterday ng'agamba nti omuntu bwe yeetonda ayogera ebyo lwaki yeetonda era n'alekayo ebikolwa ebyo ebyabadde bireeteddeyo okwetonda. Ne bwe kiba nti omuntu yeetonze ng'ate ebikolwa bye yeetonderako akyagenda mu maaso n'obikola, kitegeeza okwetonda kw'omuntu oyo tekukola ki? Tekuli kwa mazima oba tekuli authentic. So Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bw'agamba, agamba mulekeraawo okudda mu mboozi oba oliawo ezitazimba mudde ku mboozi ezigatta ku ggwanga. That's why tubagamba nti Beyond the Newsroom tubaleetera ensonga oba oliawo gy'ogenda olowoozaako ng'erina ky'ojja okugattako okusinga emboozi nga zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zaayogerako. Wulira. Ku TV zonna program ezisingako za Kimansulu, bwe ziba za Kimansulu, za Bawemola, bwe ziba za Bawemola, za church zokka. And I'm not saying church is bad. But I'm saying tebakukkiriza bwe kumanya bigenda maaso, tebaagala omanye bugagga bw'otuddeko under your feet, tebaagala kumanya how wealthy you are, tebaagala kumanya kisobola kubeerawo singa okulemerwa bulungi. So it's important that our people are awakened, friends. It's important that our people know what we are dealing with. Ekyo nakimanya kijja tuyamba baganda bange. So create that, introduce that to them. I'm going back to what we are promising the people. And please make this also clear. We are promising people an aid to Ghana rule. People power, our power, which meaning amanyi g'abantu gemanyi gaffe era amanyi g'abantu ago bwe gaba tegakya reflectinga mu ffe bye twogera biba tebikyali by'abantu bye tukola bibanga by'abo abantu si bye baagala, then we have no business to be in leadership. So must focus on telling people nti ffe bwe tugenda mu kulembeze emundu gwe munansi ogenda kubeera boss waayo. As we are now, omuntu alina emundu ye boss. Abapoliisi balina kubanga batukuuma bukuumi, si bakuba migo. Agamagye tegalina nakubeera mu bantu, galina kubeera mu barakisi oba nga gagadinga boda za ggwanga. Ne kaakati alina emundu ye boss. That does not work like that. In our new Uganda, we are going to subdue the guns because it is possible. Kenya has more guns than Uganda, but guns don't rule people, people rule guns. Okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti enfuga ey'emmundu esaana okubeera ng'ekoma, era n'ategeeza nti emmundu gw'omuntu gwalina oba mukama waayo kubanga baliwo okubeera nga bakuuma bannansi n'ebyabwe kwoteeka n'okukuuma ensalosalo z'eggwanga, so tebateekeddwa kubeera mu bantu nga babakuba miggo n'okubeera nga ate oba oliawo babatulugunya. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Nyapolisi be batubonyabonya, mutabani wa Museveni atubonyabonya. And we are going to stop at nothing to unite our people. Kamba buliyo ne kino ekintu kimu. Museveni abadde ng'akikola from the 70s naye nga yeekweka mu bantu. Ffe Abaganda baali bateekamu hate for Amin for abducting the Chief Justice Ben Kiwanuka.
naye njagala mugende mu abasinga mulina smartphones mugende munoonye the truth about the disappearance of Ben Kiwanuka. Emmotoka yali number plate UUU, number plate yali ya Museveni. Naye ba eyewitness abaaliwo abagamba police mu 1974 balaba emmotoka UUU, I've forgotten the other number plate, ngewamba Ben Kiwanuka. But investigators emmotoka bagisanga Mbale ng'ani agivuga Museveni n'aba Afronasa 1974. Museveni n'adduka abalala ne babakwata era babatryinga ne babatta. Bino mbijja mu kitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed. Museveni yabiwandika ngalowooza awandika story yakabe ne surviving a motoka yange UUU when again police investigation yagamba abawamba Ben bali mu UUU. Museveni ali mu UUU. Museveni kakati ekyo ye yakikola, that planted hate for years and years and years. That hate built up. Ekyo tekimala. Juzi mu 2001 bali bushenyi bazika Adonia Tiberondwa yali musajja wa UPC mukago bayita Kayindo Tafire. Fe Buganda tugamba waliwo emmandwa gye bayita emmandwa bwanika oba yali emulinye ku mutwe nga bazika Adonia anti Adonia amaze okufa yali wa UPC n'agamba bannange Adonia ono afudde naye bwe twali mu nsiko fe aba NRA twalinga twambala t-shirts za UPC ne tugenda mu villages in Buganda ne tutta abantu ne tumala ne tukomawo tukolaba abantu bakyawa government ya UPC. That is hate. That is sowing hate. That is sowing division. Era abaganda ne bakyawo bote, abaganda ne bakyawo abalamu n'abacholi kubanga Museveni yali ayagala twawukane era ne kimuyamba. Okusinziira ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi agamba nti obukulembeze bwa mukulu ono bugenda maaso n'okubeera nga buyimirirawo ku principles ezimu nga divide and rule, hate, n'ebintu ebirala bwe biti ebyawulayawula mu bantu ne bagenda maaso n'okuba nga obaoli oba bwe batyo batwala obuyinza. Embeera bw'eti Kyagulanyi Ssentamu ng'asiibula ebitundu bya Western Uganda musanyu eri ekika ekyawaggulu. Ennamba y'abantu wewerako ababadde bagenze maaso n'okubeera nga obaoli awo bagaanibwa okuba nga bayingira. Kankuwe nyangera ekiri ebweru abantu be basibidde ebweru. No tuli 40 patrol. Eyo no ye Western Uganda. Abali bagamba nti nupo kibiina kya region emu ndowooza kyekyo. Pulira yabagamba ekibiina tekina constitution, tekina strategies, tekirina mirandira n'ebintu ebirala obaoli yawe ebiringa bwe bityo. So simanyi ekibiina bwe kituuka ku eyo level. Anyway, bisigala nno gye muli. Banywanyi munzikirize mbatere wano Yenzeddeni. Video gimpere like yo sharingeko ne munafuneko. Comment yo kintu kikulu nnyo okufuna ku ndowooza yo. Ate era mu ngeri y'emu naawe agenze maaso no subscribing oba okoze ekisingireyo ddala okuba eky'omuwendo. Ennyo nnyini ddala alina business n'ogituwa ne tugiranga ate naawe tukwebazaako ensusso. Munzikirize mbate tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.